Akakiiko k'ebyokulonda kakyagenda mu maaso n'okukola omulimu gw'okulongoosa enkalala okuviira ddala wansi ku byalo. Omulimu guno ogwatandika mu bbanga lya ssabbiiti 2 emabega y'emu ku nkola okulaba ng'enkalala z'okulonda zituukana n'omutindo omutuufu okwewala ebirumira mu kalulu ka 2016. Kamisona Joseph Biribona agamba nti akakiiko kagenda kukola kyonna ekisoboka okuteekateeka akalulu kano mu mazima n'obwenkanya okukakasa buli muntu n'abo abeetaba mu nsonga z'okulonda. Omukungu ku kakiiko kano Abraham Kakembo annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. Tubakubiriza mugende mukebere amannya gammwe eyo gye mwatubuulira nti gye mwagala okukola ki okubira akalulu. So si gye weewandiisiza. Bw'oba gye weewandiisiza nga gye wagala okubira akalulu kiryoke. Naye bw'obanga watubuulira nti nze newankubadde newandiisirizza katugambe Hotel Africana naye njagala kulondera Masaka, tubakubiriza mugende Masaka oba mukubeeyo akasimu eka nti enkalala z'abalonzi zazze bannange kwendi ku register. Biribona agamba nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulaba ng'eggwanga lifuna obwenkanya ku buli ddaala, wabula mu ngeri y'emu abantu abaliko obulemu nabo bavuddeyo ne basaba akakiiko okuteekawo enkola ewa abantu b'ekika kino enkizo mu kalulu. Bagamba nti emirundi mingi bo tebafiiriddwako mu kalulu okuggyako okubawa ababaka ababakiikirira. Omu ku bakansala ku disitulikiti y'e Wakiso Omumbejja Mazzi Nakayenga annyonnyodde nti weewaawo akakiiko kakoze kyonna ekisoboka okulongoosa emirimu gyako. Kintu kirungi nnyo lw'okuba nti luli kibadde nga kiri under NODIPU nga tuyitira mu organizations zaffe ez'abaliko obulemu. Naye olwaliro gavumenti bw'evaayo naye ne tuteekawo nti Electoral Commission yonna tuketaringa. Tukyebaza kubanga tumanyi nti bangi tebajja kulekebwa bweru ate naffe ne tumanya nti abantu abaliko obulemu tugabanye ku keeke y'eggwanga lyaffe. Kwasaganya obulungi enkalala z'abalonzi kye kimu ku bigezo akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okuyita okusobola okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Ku WBS TV ndi Jocelyn Nakibule.